This is Ground Media UG. Sebo. Taina tabu yonna Vank MC new king of the mic. Navude ebintu byatambudde feet. Abantu bazze ne batuwagira era n'abayimbi era bazze ne basalako. Ne balabisaamu new generation biki. Ka pressure si kanji just waliwo abakakubyetinga okubanga kanji. Bani aba bakateekawo. Nefe tetulina pressure yonna. Bani abateekawo ka pressure abo. Era tebasuka kuba bantu ba generation enkadde. Nenga balina kimanya nti guno mulembe mupya. Ogamba generation enkadde opanga alumba king of the mic kutulina mu ggwanga Uganda. Ate nga ali ku last dance yesembayo. Anti kati ate olaba tosobola kubanga ozze n'olanga last dance after okulaba poster ya new king of the mic ng'efulumye. Kitegeeza oba otidde. Ate aba atidde atya nga asazeewo creating opportunity. Nedda ssebo. Tasobola kuncreatingira opportunity kubanga mu lugendo lwange lwonna simulabyemu. Nze neekoze blood. Wabaddewo ka voice note akatambula ng'eddoboozi lya king of the mic ng'ayogerako n'omuyimbi omu ate ng'aliko ku poster yo. Obyogerako ki? Kakati voice note eyo nagiwulidde seemu nyingi. Okusookera ddala Sanyuka TV yagenda ku show ku venue. Sanyuka TV yagenda ku venue kwe nategeka show yange Oasis Villa. Nga wabulayo wiki emu netekako show. Nga ndiyo ku Sunday yo netekayo ku Lwokutaano netimba buli muyimbi gwe nali ntimbye ate negamba free entry. Mukimanyi bulungi mwenna ne bannayuganda bakimanyi nti Sanyuka TV eri colors of next media. Nze I respect next media. Bagala nnyo ate ne Sanyuka njagala nnyo. Ne mulimu abantu abakozi nga babazanyisa emizannyo emifu. Ebintu byampalaniraako si birungi. Naddala producer wa Sheyo sigimanyi bwe bagita linnya. Producer wa Sheyo ey'Olwokutaano ey'Ekireeyo. Simumanyi nze oba ye Faizo oba y'ani. Naye siri musanyufu naye. Baakuteekako ekivvulu ne balanga abayimbi booleese. Otegedde? Ne balanga abayimbi bendeese. Ne bakikola free entry nga ndiyo ku Sunday ne bakiteekayo Olwokutaano. Naye neebaza abayimbi nti bonna baagaana okuyimbira Sanyuka TV. Era bazze ne bandabisiza. Kategedde. Kati neŋŋamba nali ntuddemu ne baboyi bange era neŋŋamba olaba media house namba. Waliwo abantu abasobola okukozesa company namba no mistake muganda wange. Ne bukozesa media house okulwana omuntu omu. Kitegeeza ndi bigger than any TV presenter ku Sanyuka TV okwo. I'm better than and bigger than buli presenter ali ku Sanyuka TV. Kubanga bwe basobola okusutuka TV namba neeta n'abayimbi neranga ne benalanze enfiirize otegedde kitegeeza buli presenter ali okwo musinga amaanyi. Nkwata bulungi si voice note kaneeno. MC Katsi ngayogerako n'omuyimbi omu. Kyampisiza kiti? Tekyampisiza bulungi wabula ate voice note yasembyeyo yabadde ya muwala omu kubatambula n'omuyimbi oyo gwe yakubira. Nga yankubira bambi ya feeling attached. Nankubira naye bwe yatandika okunyuma emboozi ye ne mu recordinga. Kubanze ndi munnamawulire. Kozeeko ne media houses ez'enjawulo so mmanyi kye bayita story. Ate mmanyi kye bayita okuba omumalirivu. Kuba bannamawulire bulijjo batugamba totyanga kugenda mu lutalo. Omuntu yandiyagadde omumanya voice note yabadde egamba ki? Omuwala nga ŋŋamba nti MC Katsi yayogedde ne Jekas ow'ekikuubo. Jekas ow'ekikuubo kyali wange. Mbu bafune abayaaye bajje bannumbe. Balumbe ku show yange. Jekas mbu n'amugamba
tali ready kikola because the jekas namulabira ku gravity omutujju gravity chali wange ebe sibimanyi naye namulabira ku gravity omutujju kuba tuwaza gravity nzenze nzikuba so jekas nga tali mu position nga tali ready kukola kintu ekyo action eyo kati gye yagezaako mukola ki omugamba n'agamba agenda kuyiiya ye kati mbwagenda kuyiiya olwokuba jekas aganye okukola ki okukola action gy'abadde ayagala otegedde ndowooza ensonga lwaki yantega sanyuka simuyinaako buzibu bwonna okujjako ye nga abunyinako muganda wange generation waliwo ekintu kye bayita generation ate waliwo n'ekintu kye bayita change abazungu bagamba if you fail to change, change will change you. Okategedde okategedde yavuddeyo n'alangirira ekivvulu n'atugamba asibula officially mu industry ekintu kino bw'aba nga ate abalwanisa nga ate yalangiridde mulowooza tewaliwo anti kati lwaki alangirira yamala kulaba posta yange ya new king of the mic ngezze lwaki alangirira nga amaze kulaba posta ya new king of the mic ngezze kati muganda wange kankubuulire generation yasazeeko buli wamu ate ne mu bayimbi gye kiri so basically nze nga new king of the mic nze omulimu gwange kutabaganya bayimbi na bannamawulire otegedde ne MC fraternity ne DJs fraternity byonna tugenda birwanako olaba DJ Nimrod. I want to credit DJ Nimrod agezezaako kuunitinga ba DJs 1st December olaba nti bagenda bonna ba DJs basa kimu okubeerera mwani DJ Ryan okategedde ba MCs fete tunaba kubeera bumu kuba katamba takikoze ekyo emubanga lyabaddewo bwoba osobola okulwanisa Vank omuteekeko abayaaye kankuzeeyo mabega katono nnyo bw'abanga MC Cuts bannamawulire ba DJs ba MCs ba promoter fena tulya ku bayimbi si bwe kiri bw'obanga MC Cuts osobola okuvaayo n'olwanisa alien skin oteekewo embeera ng'agenda ku stage okuyimba bw'ogwa ku mwana atandika atalina awadde akayimba wenyini omuntu ayinza olowooza obuzibu bwammwe bwatandikira ng'okyali mu Fangon sibangako mu Fangon Forest just omuyimbi alien skin mukwano gwange nnyo sibangako kino kanchikirialing sibangako mu Fangon Forest wabula alien skin ng'omuyimbi mukwano gwange nnyo 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 okuva dda nga tanaba nakuba hiti yali taliiwo era kati ekivulu kyange ndi mukola tuwa era kushendala bwanaaba waali nja kutwalayo ka deposit kange era buzibu ki ba DJ babagobye ba MC babagobye buzibu ki bwe mwafunye mu Fango anti kati kyendi mukuddamu ate kyoddamu okubuuza nti nze siri mu Fango neki ate sibangako mu Fango neki wabula omuyimbi CEO wa Fangon Forest mukwano gwange nnyo yes so ekyaba DJ na biki byonna ndowooza mujeera kubuuza gwe kikwatako either Ryan or alien skin kyobuuza ekya One Love alien skin paid me okukola show ya champion gudo era nagikola era simubanja tammanja era yampaddeyo ne ka deposit akakola 31st nga tuggulawo na Kivubo Stadium kwacho festival kyensobola okugamba weeri management yange giina so nga tumaliriza esebo olowooza king of the mic MC Cuts asaanidde awo mulembe bulungi atuveko oba ye ng'omuntu simuyinaako buzibu
kubanga bw'otunuulira ne posta yange ne tuwa zendimu egamba new king of the mic ate ye king of the mic otegedde statement ezo bbiri zaawukana kitegeeza ozze omugjewo tekitegeeza kujja kumugjawo nze ndi new king of the mic nsobola n'okugamba nga naakamala tuwa nti nkwasizzaamu omulala neera ne bamunyigamu awo Kristo Pande era embeera wagirabe yaliwo naye nga mwagala nnyo Kristo kyali wange nnyo kati bw'osazeewo olaba nga byo bye bakola tebiriyo ŋŋenda kukyusa industry ne MC fraternity yonna era muganda wange Katsi bw'aba yasazeewo okukola byakola bye mba munyonyoddemu emabega awo ye n'abakozi ba media house emu si media house abakozi ba media house eyo sanyuka ngenda baweereza just kayimba aka alien skin ready for all olugede ku alien skin kyakulaba ng'okulawe ng'ajja ku stage alien ekyo nakizzeemu dda bro ne Victor Rose oyo mbadde mwagala mukuba nange nasayinzeyo ku bayimbi nja kuba mbanjirira abayimbi abo anytime olaba nga fiye tamukwasaganyiza bulungi nze ndaba entambula ya fiye ennaku zino ebulamu naye ng'ate nze ndi wiiringa ate omwongerayo kuba nze ndi emusuwa King of the mic yagala gitwala n'amaka g'omusajja yagala gatwala si maka okumanaginga omuntu musicale anti oli mukyala we okumanaginga omuntu musicale Rema bwe yali ewa Kenzo Kayemba si yali manager ekyo sikimanyiiko so ndowooza kyekyo baganda bange bw'ajja nga aze ku bizinesi yakumumanaginga musicale kubanga bw'otunulamu ku bbaala eziriko ba DJs abakubamu TVs eziriko ba MCs abaliko bonna era bakolagana nange oba mwiramu ekolagana ne fiye nga yereeta obuzibu munange ate simumiitingangako naye neegomba nnyo mulabako fiye oyo mubuusa akabadi akatambula ashamike mukwano gwange just side soft yamundeetera simutwalangako mufango nali eno era yali nnyo wa side soft oyo edda nga tanaana kuba ne shamike oyo bali bakyali I remember bayilayo kankunyumizeyo kasitole kamu waliwo twatambulanga ne alien oyo ne shamike nga alien driver wa shamike netuuka waliwo ebbala gye bayita Power King ne bamugana okuyingira alien nga tugenze kulabisa mulaga wa shamike naye ebbaala y'emu wayitawo emyezi gyalinga ebiri ne manager waawo nankubira nga ayagala alien skin ng'ate yakivimbyemu dda so kitegeeza enkolagana eya alien ne shamike evudde wala just